njagala ogenda onoonye statement ya mukulu Museveni, the state of the nation address, sijukira mwaka ki, but at least 2-3 years ago, ng'agamba security is infiltrated and compromised. Okijukira? That's when he said security is infiltrated and compromised. In other words, nti Anatoli waba agenda kurekurutinga Kiwanda kumuyingiza mu polisi, Kiwanda ayingira mu polisi nga mulabe, is a real enemy wa government, but Anatoli tamumanyi, so Kiwanda has infiltrated. Anatoli mulabe wa government yayingiza Kiwanda nga akigenderedde to infiltrate the force. That is infiltration. Kata ali munda naye tomumanyi. Nusanga oyo Kasigazi gwoyogerako is a deputy inspector general of police, but is a rebel commander. So that is called an infiltrator. Simanyi obontegeera. But mukulu Museveni agamba nti, and I'm sorry for using the example of Kasigazi really, but it's bringing the point. But the larger issue erinti oyo infiltrator ayina capacity, ayina obusobozi to compromise. So I said it is infiltrated and compromised. Nkata abajiyingira, abalala bajiyingira, bagitwala gye baagala. Gwe basalawo nti kakati Anatoli musajja wa mugaso nnyo, tumuteekeko n'omusango, ate tumugobe ne mu poliisi. Bakikuteekako ate ne bamugoba ne mu poliisi. Ate nga bazimba bulungi ne trial magistrate naye waabwe ne bamuconvictinga. Ate nga bazimba bulungi ne mu prisons nga zaayo ne bamuwerayo obutwa. Ate nga bazimba bulungi n'abagenda okumuziika nga baabwe. You get, that is infiltration and then compromising. This is a statement of the police. Kati bw'otuuka ku level ekitegeeto yina security. And I will give you an example. The Inspector General of Police, Kale Keihura, is on trial. Former. No, he's a rank. That was his rank. Kale Keihura was an Inspector General of Police. Kati njanyagala otegeere is that the Inspector General of Police, kuranka ya inspector, because yabadde akubulira bungoko. Nti bana basirikale baffe, omanye bakwataganya n'abalabe, bakwataganya n'abamenyi b'amateeka. Ye mukulu Museveni akugamba, nze nyina Kale Keihura mukute kutayi bwati. CMI. Kale Keihura was political commissar of the National Resistance Army. And he's a general. He's on trial. Nakikwadde luli tukinonye. What are the charges? Charges yalemwa okukuuma emundu war materials ziba mundu za kulwanyisa. Ebyokulwanyisa. In other words, police yali erina ebyuma ebyokulwanyisa. Not for the protection of Kiwanda n'abasakoze. Naye baali bagiwadde ebyuma ebyokulwanyisa. Kale Keihura n'atabikuuma. In other words, babibba. So wakati gwotunulira bulumbaganyo na babye emundu bire naye emundu bazibba dda. Ate okumanya nti bazibba ziri zaali nnyingi, zaali nnungi nnyo, zaaluma mukulu Museveni. Zamuluma. Okutuuka okukuma okukwata Kale Keihura n'amusiba, kitegeeza yalumwa nnyo, zamuluma. So obaddewo n'obulumbaganyi. Post Kiwanda abadde agamba bakuba police officer here and here. Naye akulira police, the Inspector General of Police, Katumba, Mr. Katumba Wamara, bamukuba amasasi ne batiramu na muwala we. Forget about Kawese n'abalala, but Katumba, and that is CDF. Oyo ranka ye is a CDF. Akulidde amagye, akulidde police, is a minister of UNRA. Bamukuba amasasi during broad daylight. Minister of Works. Bamukuba amasasi. So kati obulumbaganyi tobutunulira busiika, tobutunulira ku road block eri, tobutunulira ku kota gada, no, bubaddewo and bubadde ku level eyo. Kati mukulu Museveni akugamba it is kawukumi, adui wa ndani nti ekijanjaalo omulabe yakiyingira dda. Question eri nti kino ekijanjaalo bw'okiteekayo mutaka kinaamera, kawukumi yali yakimunda mu kijanjaalo ekyo. Now the flying squad, do I remember the commander? Naye ali mukomera. The last flying squad ya Kale Keihura. Ne crime intelligence officer waayo, that I think he was a colonel by the time bamukwatira. The entire team yonna eriwa
eri makindi mukomera. Why? Because bali balabe. Can you imagine? Abazo okulwanyisa obutuji bw'obadde ko mukulu Museveni agenda okusoma files nga tadde mugaalo bibindi n'abwetegereza bulanga aya twafadda n'akwata n'ateeka makindi. So in other words, tunuulira kino nti kyatandise jjo. It's been there. The corruption security has been there and wetubadde. Now kyemerengeza okukolaga kiri therefore kyengoberera is that these are interior line operations balwanira mu Uganda but from within the interior. Ono avudde mu kisenge kakati alwanira mu compound. Amanya kisenge ate amanyi compound. Tana kufuluma wabweru ya gate. In other words, we are not dealing with an invasion from another country. Ntina obuyekera butukuba naye buvudde Nairobi oba buvudde Khartoum oba buvudde wa. Olant buno bufuluma buva munda. Oba mu nyumba oba mu state house oba mu wona munda gye buva. Bufuluma wabweru. In other words, kati, and I will want to give you cases. Then malene echo. Tunulire case ya Jinja. Because nabade ne Felix Kureije ko program emu ono kumetobago ya TV ndala bano. For TVM. No, but that's wrong. Because if you are quoting an authority. Can you a point you? Yes, if you are quoting an authority, it's an authority on a platform. Okay, just say what, because it doesn't matter whom I obey. NBS barometer program. Those want to go and check. Yanyonyodde bulungi ku bulumbaganyi. No, si bulumbaganyi. Because for him, he's not saying it was a front attack. It was not a raid. Barageza okunyonyola. Oli omuserikale abadde n'omuserikale gwe batta. Yakolagana na yamutta. Sekufunye. Yes. Omusirikale bali basirikale babiri on the sentry abakuuma. Omwo omusirikale oyo akuuma ate n'akolagana n'ataaka n'amutta. Kata ataaka nattono ne battono ne bamutuga ate ne bamukuba amasasi. Okirabye simanyi obuki. But when you go to check ate yakikoze gwaga nti bafunye ate ne bamutta was a deserter. So you see, is from within the interior, fulumye and is dealing with the interior. Ngabola mukulu Museveni, Mr. Kere bakandwanaho, rufu, yali mu magye, ate na afuluma, na yingira NRA. The same is Pecos Kutesa, Brigadier Kamwesiga n'abalala. Bali mu UNRA, ne bakoleramu ebintu within UNRA, ate ne bafuluma. Kese endala gyawadde is enemundo yakuba Nakaseke, that ambush. Bajija mu training wing, mundu yawe. Suka anta bagenda ne baji raiding akifuberi bagenda mu store ne bagula ebisumulize babina ne batunula mu munde nungi ko ne bajjayo ne bajja ne bakola ki ne bakuba. Ogenda kusanga mundu yawe. In other words, zono abakuba tavudde wabweru.